Essuula eya 3. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulagi ku lunaku olwokusatu, Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiika obwa ddyo ne Zikulagi, era nga bamaze okutta Zikulagi, era nga bakyokezza omuliro, era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo, abato era n'abakulu, tebatta n'omu, naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka mu kibuga, laba nga bakyokezza omuliro, ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze. Awo Dawudi n'abantu abaali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwaamu endasa ezikaaba. Ne bakazi ba Dawudi bombi, Akinowamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, baali babanyaze. Dawudi n'anakuwala nnyo, kubanga abantu baayogera ku kumukasuukirira amayinja, kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma, buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawala be. Naye Dawudi ne yeenywereza mu Mukama Katonda we. Awo Dawudi n'agamba Abiyasaali kabona mutabani wa Akimereki nti, nkwegayiridde leeta eno ekkanzu. Abiyasaali n'aleetayo ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, bwe nnaagoberera ekibiina kino ndibatuukako? N'amuddamu nti, goberera, kubanga tolirema kubatuukako, era tolirema kubasuuza byonna. Awo Dawudi n'agenda, ye n'abasajja 600 abaali naye, ne bajja ku kagga Besoli abaasigala gye baatuula. Naye Dawudi n'agoberera, ye n'abasajja 400, kubanga 200 baasigala, abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kusomoka kagga Besoli. Ne basanga Omumisiri mu nsiko, ne bamuleetera Dawudi, ne bamuwa omugaati n'alya, ne bamunywesa amazzi. Ne bamuwa ekitundu ky'ekitole eky'ettiini n'ebirimba 2 eby'ezabbibu enkalu. Awo bwe yali omwoyo gwe ne gukomawo, kubanga yali ng'amaze ennaku 3 emisana n'ekiro nga talya mugaati so nga tanywa na mazzi. Awo Dawudi n'amugamba nti, ggwe oli musajja waani era ova wa? N'ayogera nti, nze ndi mulenzi w'e Misiri, omuddu w'Omwamaleki. Mukama wange yansuula kubanga ennaku ziri 3 kasookedde ndwala. Twakwekweta obukiiko obwa ddyo obw'Abakeresi n'ensi ya Yuda n'obukiiko obwa ddyo obwa Kalebu, ne twokya Zikulagi omuliro. Dawudi n'amugamba nti, ononserengesa eri ekibiina kino? N'ayogera nti, ndayirira Katonda nga tolinzita so tolimpaayo mu mikono gya mukama wange, nange naakuserengesa eri ekibiina kino. Awo bwe yamuserengesa, laba nga beesuddesudde ku ttaka lyonna, nga balya nga banywa nga bafumba embaga olw'omunyago omunene gwe bajja mu nsi ey'Abafirisuuti ne mu nsi ya Yuda. Awo Dawudi n'abatta okutanula ekiro okutuusa olw'enkya lwe lwawungeera. Ne watawonako n'omu wabula abalenzi 400 abeebagala eŋŋamira ne badduka. Dawudi n'asuuza byonna Abamaleki bye baali banyaze. Dawudi n'awonya bakazi be bombi. Ne batabulwa kintu oba kitono oba kinene, newaakubadde abaana ab'obulenzi newaakubadde ab'obuwala, newaakubadde omunyago, newaakubadde ekintu kyonna kye baali beenyagidde. Dawudi n'akomyawo byonna. Dawudi n'atwala endiga n'ente zonna ze baagoba okukulembera ensolo ezo endala, n'ayogera nti guno gwe munyago gwa Dawudi. Dawudi n'ajja eri abasajja 200 abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kugoberera Dawudi, era be baatuuza ku kagga Besoli, ne bafuluma okusisinkana ne Dawudi n'okusisinkana n'abantu abaali naye. Awo Dawudi bwe yasemberera abantu n'abalamusa, awo abantu bonna ababi n'abantu ba Beriyaali ku abo abaagenda ne Dawudi ne baddamu ne boogera nti, kubanga tebaagenda naffe, tetujja kubawa ku munyago gwe tubasuuzizza, wabula buli muntu mukazi we n'abaana be babatwale bagende. Awo Dawudi n'ayogera nti, baganda bange, si bwe mugenda okukola ebyo Mukama by'atuwadde. Atuwonyezza n'agabula mu mukono gwaffe ekibiina ekyatutabaala. Era ani anaabawulira mu kigambo ekyo
kuba omugabo gw'oyo aserengeta mu lutalo nga bwe guli, bwe gutyo bwe gunaabeera omugabo gw'oyo asigala ku bintu. Banaagabana okwenkanankana. Awo olwatuuka okuva ku lunaku olwo n'alifuula etteeka n'empisa eri Isirayiri ne leero. Awo Dawudi bwe yatuuka e Zikulagi n'aweereza abakadde ba Yuda mikwano gye ku munyago ng'ayogera nti, laba ekirabo kyammwe eky'oku munyago gw'abalabe ba Mukama, abo abaali mu Beseri, n'abo abaali mu Lamosi eky'obukiika obwa ddyo, n'abo abaali mu Yattiri, n'abo abaali mu Aloweeri, n'abo abaali mu Sifumoosi, n'abo abaali mu Esutemoa, n'abo abaali mu Lakali, n'abo abaali mu bibuga eby'Abayerameeri, n'abo abaali mu bibuga eby'Abakeeni, n'abo abaali mu Koluma, n'abo abaali mu Kolasaani, n'abo abaali mu Asaki, n'abo abaali mu Kebbulooni, n'ebifo byonna Dawudi yennyini n'abasajja be gye baamanyiiranga okubeera.